Kkooti ensukkulumu ng'ekulemberwa Ssaabalamuzi omuggya Dr. Flavian Nzeija tesobodde kuwulira musango gwa byakulonda Robert Kasibantu wa National Peasants Party gwe yateekayo ng'awaabira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akakiiko ak'ebyokulonda kw'ossa Ssaabawolereza wa gavumenti. No kizza oluvannyuma lwa bannamateeka ba Robert Kasibantu okubadde John Issa Abirye, Julius Kalisonga ne Ivan Bowe kw'ossa abalala okusaba kkooti eno ebakkirize bakole ennongoosereza mu mpaba yaabwe. Bannamateeka basabye kkooti eno ebakkirize basobole okufuna obujulizi ku ngeri ebyava mu kulonda okuva ku disitulikiti ez'enjawulo gye byateekebwamu ku kompyuta ez'akakiiko ak'ebyokulonda olwo ne biryoka bisomera eggwanga. Elections were conducted at polling stations. Results were compiled on the declaration of result forms taken to the districts and then later taken to the National Tally Center. Now, the process of transmission of those results, we want to find out certain things to compare the results as tallied at the National Tally Center. Wabula bannamateeka bano era babadde baagala okukola ennongoosereza mu mpaaba eno nga tennawulirwa wabula nga kino kkooti ekigaanye. The petitioners to meet with the respondents, that is the team of His Excellency the President, as well as the Electoral Commission and the Attorney General. Wano kkooti ewadde ebiragiro eri enjuyi zonna mu musango guno okuteekamu empaaba zaabwe n'okuteekateeka engeri omusango guno gye gugenda okuwulirwamu nga balaga biki baagala kkooti ewulirize nga tennawa nsala. Schedule the petition either today or tomorrow. Then on Friday, which is 30th, you are going to file a joint scheduling memorandum. But if you are filing that joint scheduling memorandum, you will also file the submissions in the application. Kkooti ebawadde okuva olwaleero okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri omwaka guno okukola kino olwo nga 3 kkooti eddemu etuule. So the respondent should file the response on 1st of February, which is Sunday. Then on the 3rd, we shall meet here at 10. We complete the scheduling and thereafter we shall hear the application. Omuwaabi Robert Kasibantu abaddewo mu kkooti eno wabula ng'oluvannyuma twogeddeko ne munnamateeka we Julius Kalisonga ku bibaddewo. Ekigendererwa kya byonna byonna kkooti kutuuka ku nsalawo ey'obwenkanya. Era mu kumanya nti ennaku ntono nnyo ddala kkooti etteeka ly'ebyokulonda Presidential Elections Act ne Constitution birambika ebiki ebirina okukolebwa. Kalisonga era atubulidde ku bujulizi bwe badde basaba kkooti bakkiriza okufuna ng'omusango tegunnatandika nga no mulimu zi DR forms, biometric machines n'engeri ebyava mu bulujje byaleetebwangamu okuva mu bifo ewalondeddwa okutuuka ku zi disitulikiti paka ku ttale ssente yali erubowa. So twagala kkooti etukkirize tutunule ku transmissions ezo tubeere nga twongerako kusupporting omusango gwaffe kubanga kwe kwemulugunya kwaffe nti engeri gye byabitambuzibwamu yali emenya amateeka. Ono awakanyizza ebigambibwa okuba nti bwe baba bakyakuŋŋanya obujulizi nti kitegeeza tebeetegese bulungi. So kisinzira ku muntu bw'alabamu ategeera amateeka akimanya nti yes etteeka likikkiriza tekiraga buteetegeka. Robert Kasibantu yaddukira mu kkooti eno ng'ayagala esazeemu obwanguzi bwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni eyawangula n'obululu obukadde 7 n'emitwalo 94 mu 672 nti akalulu tekaagoberera amateeka kubanga waliwo okubba obululu. Mwesigwa Lukuntana munnamateeka w'akakiiko ak'ebyokulonda ategeeza ng'omusango guno gutali mugumba yadde nga gusaana okugobwa mbagirawo. We have reason to think that this application cannot be and should not be allowed. It offends so many rules and laws. It's premature. Abalamuzi 7 bali mu musango guno okuli Ssaabalamuzi Dr. Flavian Nzeija, Pasinai Tuhayise, Mike Chibita, Elizabeth Musoke, Stephen Musota, Christopher Mandrama, Catherine Bamugemerere, Monica Mugenyi ne Muzamiru Kibedi. Kkooti yakuddamu okutuula okuwulira omusango guno ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri omwaka guno 2026. And finally come back on the 3rd when we expect the hearing of the application. Zawedde Hindu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agalero.